okulaba nti oyita mu kiseera ekyokuleeta omuntu omulala ku nsi ng'oli mulamu. Tukyagenda mu maaso, twagenze mu kuwummulako nga twogedde kunywa eddagala era ne bakikunyonyola bulungi by'osuubirayo. Kakati katweyongereyo kangende wa Sister Gertrude. Waliwo maama nga mupya tazaalangako, tamanyi kyasuubira, amanya atya nti kati ntuuse okuzaala? Omukyala yanditegedde atya nti atuuse okuzaala nga tuvudde mu kibiina Sister Salma gye yatuyisizza, tusomye bye tusomye, bubonere ki bye twandirabye n'omanya nti kati omwana atuuse. Akabonero akasooka okulumizibwa. Obulumi buno butera okujja nga bujja mu ndira zaffe, olumu bujja nga buva mu mugongo paka mu ndira wano, olumu ne buva mu mugongo nga budda paka mu ndira mu lubuto, mu kabutobuto wansi wano n'olubuto kaluba. Ekintu ekyo tukikakasa nga kye tuyita ebisa eby'omwana ng'omwana atuuse byo bijja nga bwe byeyongera ku maanyi ne mu bungi bwabyo. Ebyo bye bireeta omwana. Waliwo bye bayita ebitali byofu gye bayita false labor. Ebyo false labor byo bwe bijja naye ne bibula, tebyeyongeza mu maanyi. Ate bw'oba obadde weebase n'otuula oba n'otambulamu nga bigenda. Naye bino eby'omwana ng'atuuse ne bw'okyusa position oba tugeze n'otuula ng'obadde weebase oba n'otambulamu, byo bigenda mu maaso nga byeyongeza. Akabonero akalala kaliwa ke tulaba abamu bavaako amazzi gye tuyita ensundwe okwatika. Amazzi gayiika nga gatukula ng'amazzi gennyini gano agattaawo. Gaatika omulundi gumu n'otoba wenna. Ako nako kabonero kaliba kalaga nti omwana akola ki? Ali mu kujja. Akabonero akalala, nabaana ono yakula bulungi, Katonda yamuteekateekanga mulungi nti olufuna olubuto waliwo akabubi akabikka omumwa gwa nabaana teri kiyingirayo. Teri kiyingirayo, akabubi ako kabeerako nga kabisse bwe kati okujjako endwadde zino ze tujja tukebera mu antinento kye tugamba nti tukebera ne tulaba bw'oli, waliwo endwadde ezikalya eziwaguza ne zituuka ku mwana. So naye bwe tuba tutuuse muleeba akabubi kano kakutukako, mu kukutukako kamenyeka ne kafuluma n'olaba ebinyirabnyira nga birimu olusaayisaayi. Tukiyita sho mu Luzungu. Abakyala abamu batera okukimanya ne bagenda ku mikutu gino egya Google ne bakebera sho, ke kabonero akabubi akaba kabisse ku mumwa gwa nabaana ke tuyita nako kabonero akalaga. Akabonero akalala ke twandirabiddeko kuba kukukebera ng'otuuse mu ddwaliro. Nti bwe tukebera ffe ng'abasawo ne tupima, tulina bye tupima omumwa gwa nabaana luno olw'eggula bwe guti gwo gutandika okutambula nga gutandise okukola ki? Okuggulira omwana. Nti tutambula okuva ku sentimita esooka, abasawo batera okugamba oli sentimita 2, oli sentimita 3. Tutambula okuva ku sentimita esooka paka ku sentimita ey'ekumi. Sentimita ey'ekumi etegeeza nti omumwa gwa nabaana gutadde omwana era akkirizibwa okuvaayo. Omwana tetumusindika paka ng'atuuse ku sentimita ekola ki? Esembayo eya 10. Kyekyawula omusawo omukugu omusawo ow'okukyalo. Temumukaka. Tetukaka mwana paka ng'omumwa gwa nabaana gukoze eki? Gumuteeredde ddala. Kyensaba abakyala abali eyo naddala abasooka, olulaba akabonero konna obwo bonna bwe twogeddeko biyinza okuba ebisa amazzi ne gatakola ki? Ne gatajja. Bwe biba bisanga olaba okuva ku ssaawa emu wadde ofuna ekisa kimu, wadde ofuna obulumi obwo obuva ku mugongo nga budda mu maaso nga n'olubuto bwe lukaluba nga kijja omulundi gumu. Mu ssaawa 2 otandise okulaba nga bijja emirundi 3, bigenda byeyongeza mu maanyi ne mu bungi. Nti bule bigenda nga byeyongeza eri nabaana bongera okukola ki? Okumuggula. Sinakindi olumu akabonero kali era akaakabubi okuggula kayinza obutalabika, naye ebisabu gye bigenda nga byeggula twakula nga tuli banjawulo. Akabubi kano kavaako okusinziira ku nkula y'omuntu. N'amazzi gavaako, olumu amazzi gasobola n'okuvaako ng'omwana atuukidde ddala awo. So ne bwe gaba tegannajja kasita owulira ebisanga bitandise okuluma, olabye olusaayisaayo olwo olulimu olunyiranyira, dduka ogende mu ddwaliro. Musawo Salma, nkomyewo nzizeeyo kwemabega katono. Mu nsawo yange mumanyi otugagenda oleeta ebintu mubirimu ki?
neyanziza nnyo nnyabo kakati omukyala nga bwe nayogedde nti tukuteekateeka mu ngeri nnyingi nga oze okunywa eddagala kwe tuyita okunywa eddagala oba mu antenatal clinic era tubeera tujja tukusomesa biki by'olina okutegeka okuteeka mu nsawo yo okusitula ng'ojja mu ddwaliro era mu bintu ebyo oyinza okufuna ensawo yo n'ogiteeka mu nnyumba kakati n'okula mpola ebintu byo nga bw'obiteekamu tukugamba mu nsawo eyo teekamu obusuuka bw'omwana obubuguma obulungi ne bw'oba obuguze buli wamu w'obeera obuguze naye buli kyogula kyoze okigolole okiteeke mu nsawo kati oteekamu obusuuka oteekamu bu overall bw'omwana oteekamu busokisi bw'omwana oteekamu obukofiira bw'oku mutwe obw'omwana oyinza oteekamu ka blanketi k'omwana akagenda okubugumya omwana oyo kubanga ffe bwe tuba tubasomesa era kyetusuubira mu bakyala bannange abatulaba eyo tusuubira omwana waffe okugenda okutuuka ku nsi kuno erimanya gy'avudde wabuguma kati twetaaga wagenda okubeera nga avudde mu lubuto nawo abeere ng'abuguma bulungi nnyo abakyala ebyo tulina obiteeka mu nsawo tulina okuteekamu naffe ku biteteeyi ebyaffe tulina okuteekamu ebiteteeyi ebyaffe bye tunaakyusirizaamu oluvannyuma kubanga omusawo sista Gattudu bw'ayogedde oyinza okuba oli awo omusaayi ne gujja ogwo gwagambye ogwakabubi amazzi oba ne gayiika kati tukugamba teekamuko ku biteteeyi nga 2-3 teekamu ku leesu mu nsawo yo teekamu ku peya y'essuuka teekamu ku kikopo kubanga bwe tuba tulumwa tugamba abakyala nti tulina okwongera okuba nga tunywa okuba nti tufuna amaanyi aganaasobola okusindika omwana waffe kuzina mutugamba kacaayi ye nnyabo kacaayi tukaagalira ddala naye tetugamba bakyala kunywa caayi atalimu sukaali bannanga abakyala batulaba tulina okubeera ne kasukaali kaffe n'ekikopo ne flask olubuto luno lubeere nga lukuluma nga bw'onywa kacaayi oteekamu amajaani matonotono era nga gonywa bulijjo nga toli lubuto ne kasukaali osobole okufuna ku maanyi enjawulo y'okujja mu ddwaliro eri ku kyalo bamugamba paketi giyiweemu yennyabo eyo yenjawulo bannanga abakyala abatulaba eyo eri mu basawo abatendeke bo bamanyi buli nsonga lwaki nkugamba okunywa sukaali njagala ofune amaanyi naye ate omulala ajja kugamba nywa amajaani ag'amakambwe naye tajja kubuulira nsonga lwaki onywa amajaani ag'amakambwe kakati ebyo bye bimu ku bye twetaaga okuteeka mu nsawo tulina okuteekamu ne pamba oba mama kit oyinza okugigula n'ogiteeka mu nsawo mu ddwaliro wabeerayo ebintu ebyokukozesa naye oyinza okuzaala nga tonnatuuka mu ddwaliro abantu bano ababeera bagenda okukwatako manya mu mama kit mujja kubeeramu akaveera bakateekewo ozaale omwana wo nga woozaalidde wayonjo bwe kinaaba kikutuuseeko mu kkubo pamba ojja kuba omulina gilavusi omusawo ezayambala mweziri mulimu akagirita akanaasala ekkundi ly'omwana mulimu akawuzi akanaasiba kale ebyo tugamba abakyala babiteeketeeke tubagamba bateeketeekeyo ebbaafu gyagenda okujja nayo mu ddwaliro oba baketi kuba bw'oba olumwa bw'oti ojja kuba oyagala okukola susu oba okugenda okufuka naye tetujja kukkiriza mukyala mu nga Sista Gattudu bwe yagambye nti tubeera tweyongerako buli kiseera tweyongerako okuva ku mpaka ku 10 ekiseera kijja kutuuka nga tetwagala munnange ogende mu toilet ng'oyinza okusuulayo omwana waffe kakati baketi eno naye ejja kuba etuyambako oyinza n'okuleetayo akatimba k'omwana akako ne tubeera nabo n'obeera nabo mu nsawo nga weeteekerateekera okuzaala ebintu ebyo birungi nnyo okubeera era ndowooza abifuna wali mu kusomesebwa ye nnyabo nga bwe nasookeddekera ye point gye nasoose ne ŋŋamba nti buli lw'ojja mu ddwaliro kyetuva tubakubiriza okujja mu ddwaliro kwe tuyita okunywa eddagala mu Luganda bakuteeketeeke bulungi nnyo bakuteeketeeke biki by'onaaleeta mu ddwaliro olina kulya otya osuubira okuzaala okwo ogenda kuyitamu otya byonna tuba tukuteeseteese musawo njaga sooka omalirize point eno ndyoke ŋŋende ewa Sista Sekimpi abakyala kati bazaala mirundi 2 waliwo owasiza nga yagyesabira
ne wabaawo gw'ogamba nga mmwe mwamugamba tojja sobola kukola ki era mba ndi awo nga nkwata ensawo yange ng'omusawo waŋŋambye nga nze nnyingiddewo nzize biki byensuubira awo ebiddako nze owasiza nzize kunongoosa webale nnyo okumpa omukisa ogwo omukyala yenna agenda okulongoosebwa tumuteekateeka muteekateeka eno mwe muli okujja ng'obudde bukyali mu ddwaliro ekikuleeta ng'obudde bukyali mu ddwaliro bw'otuuka mu ddwaliro ne bakeberako baddamu ne bakuggyako omusaayi buto ne tuteekateeka tuteekerateekera olunaku olw'enkya ne tugenda okulongoosa omwana tojja lunaku olwo lwennyini lwagenda kulongoosa wabula ojja eggulo limu omusawo agenda okukolako okutta obulumi gwe bayita omusirisa ekiro ekyaba alina okujja naye akole ki akulabe akubuulire kuba ennaku zino waliwo okusirisa okw'ekitundu okwokwebaka tugenda tukugjawo n'akunnyonnyola biki by'oyitamu singa baba bakusirisiza ekitundu na biki by'oyitamu singa baba bakusirisiza wenna mu kukusomesa okwo n'olondawo kimu kwebyo byaba akusomesezza n'ekirala omukyala omulongoose tulina obudde bwe tukomako okulya oba okulongoosa tugamba nti bwe tuba tunaakulongoosa eggulo enkya ojjako masaawa 6 okulya oba sanga 8 onyweyo akakopo ka caayi ogw'emisana ogw'ekiro mbadde ntidde omwana aba takusambe n'omutima agusambiremu kuba ye aba alya buli ssaawa kati kye tukusaba nti nno mu kusaawa 6 ogw'ekiro okuma okulya emmere oba ekintu ekizito naye waliwo ate fe abamu enjala beeruma buli luvannyuma lwa ssaawa abo bwe batyo tukugamba nti ku ssaawa nga 8 ne 10 ojja kunywayo akakopo ka caayi nga kalimu ki sukaali kati bwe bukeera ku makya naffe tukuteekateeka ne tukuteekako ecupa ne tukuteekako amazzi ne tukuyisa akapiira kuba bw'oba oli mu theatre oba weebase nga tosobola kweyamba tosobola kweyamba ng'oli mu theatre n'ekira ne tukuddamu n'osayiningira kikyokola ki kyogendako kuba theatre munnange katonda yamanyi yakyesigaliza waffe nna abakyala okuzaala tosobola kugamba nti kino ekinaavaayo oba kino byombi asindise n'owekisobonna mukama yatuyisaawo awo naye omukyalo omulongoose tumuteekateeka bwetyo n'omukansolinga n'omugumya kuba newankubadde oba ogenda ku kiso oba kyakusatu oba kyakuna muganda wange okwewaayo si kwangu era omw ayinza okugaa naye leero nga ntidde kati okubudaabudibwa eyo essaawa eyo esembayo eyo oba ogyetaaga nti bw'oba osuze mu ddwaliro kikuyambako okukakkana tobanga omuntu akedde nti nze saa 12 saa 2 bantwala muyise mujjaamu papa omusawo yaŋŋambye essaawa 4 kati n'otandika okuwankawanka puresha n'ozirinyisa wenna n'ofuuka ekirala kuba buli ekikunyigiriza gwe nga maama kikwata ku mwana direct. Sister Sekimpi akadde ke kaŋŋaana naye nze emboozi yammwe nina nnyingi kati ate saagalekayo n'emu naye kaŋŋenda ate waŋŋambye gwe akati akako ke bakwasa omukyala amaze okuzaala ndowooza gwe muba mu theatre gwe omusawo we bano basisita wakwasa omwana wamamwe wuuyo n'omukebera n'omupima simanya mumanyi nobutuwasebo max kano kalina 10 ku 10 ke kati ako katutandikire awo omwana Sister Gertrude amutuwadde kyekiddako kubudaabudibwa kutya okuddako awo biki byensuubira nga maama neyanziza nnyo nyabo kati omwana nga bamukuwadde ku stage ki birimu emitendera yakazaala okubudaabuda kuliko omwana gwe bakuwa nga yakavaayo kuliko omwana nga yakavaayo azimba akamusindika waliwo omwana gwe bakalongoosa waliwo omwana gwe bakuwa nga wayiseewo ebbanga ennaku zino ebintu bigenda bikyuka okusinziira emyaka egyaffe bwe twazaalira n'abazaala ennaku zino babivaako nkyazaala madde neewuunyiza kati we omwana bw'abanga azaaliddwa mu theatre okulongoosebwa omwana oyo agenda okuvaayo ng'abudaabudibwako ebintu ebisookera ddala gamba ng'omukaza okusobola okukuuma ebbugumu oluusi abamu bavaayo nga n'okuyonka bayonse nga n'okussaba sabungi
kyokka ebiseera ebisinga okubudaabudibwa okukuweebwa omuntu oyo azaalisiza omwana oyo mu ngeri eyo singa abeera nga amuzaalidde mu labor ward era okubudaabudibwa okwo okusooka kukolebwa omukyalo oyo abasawo abo oba omusawo oyo abeera azaalisiza. Ebiseera ebisinga mu kuzaala wabeerawo omu oba babiri oba abasingawo, so okubudaabudibwa okwo kukolebwa eyo. Naye bw'abanga bamukuweereza kaŋŋambe nga ku ward wagenda okumala ebbanga eddene, omukyala abudaabudibwa ennaku zino gavumenti yatuwa kye tuyita 46. Ate kikulu nnyo okututwala mu mitendera gy'okulabiriramu omukyala n'omwana. Omulundi ogusooka nti omukyala ayakazaala mu ssaawa ezisooka 6 ze ssaawa ezisinga okuba ez'akabi ennyo. Abasinga bw'aba azadde oba afunye okuyirika oba okusalibwa awo weewali essaawa eyeetaaga okujanjabwa ennyo. Nze empewo yampitamu nga newe bambika bata. Empewo empiseemu nnyingi nnyo annyogoga. Ekituufu kiri nti okuzaala kutwala ku bbugumu kubanga era oluzinga omusaayi. Naye era n'ebizibu ebisinga okutwala abakyala mu ssanya biva nnyo mu antinento oba ku lubuto oba nga tanafuna lubuto. Kati singa abeera yabudaabudibwa bulungi nga tuli wano amaze okuzaala, bizibu ki bye twewala mu ssaawa ezisooka 6 kuvaamu omusaayi omungi. Omusaayi ogwo kintu ekimu ekikulu ekisinga okutwala abakyala. Ate bwe tuba twogera ku bakyala twesibye nnyo ku bakyala abazadde omwana, naye n'omukyala eyavuddemu olubuto yeetaaga okulabirira ennyo kubanga nabo tubawulira bakola ki, bafeera balina ebizibu bye bafuna. Kati bwe tuba tutunuulidde mukyala na mwana twewala omusaayi, tukebera, olaba nga tupima emikono ne tuteekako olugalo ne tukwatako ku ntunnunsi. Ebyo byonna birina kye bikomunikeetinga nti omukyala ono azadde. Singa opima pressure ng'erina weeri awasukka level entuufu, yeetaaga obujjanjabi obw'omu bwangu kubanga omubiri guba guwikeninze n'immunity droppinze n'ebizibu birinnya waggulu. So opima n'okebera omusaayi gwenkana wa, pressure eri etya, temperature eri etya, pulse eri etya. Ebyo byonna byakubudaabuda mukyala. Naye era n'okuwummula. Ebiseera ebisinga abakyala bazaala n'ava mu zzaaliro n'ajja eno ku woodi n'asaba mumpe essimu yange serefi n'omwana wange kankubire baganda, n'atawummulirako ddala, n'akuba essimu n'akaseera temwanditegedde nti alina ekizibu ne mutakitegeera. Oli awo baawe najja ne baasi n'abava mu kyalo. Abamu bajja ne vidiyo zino kamera n'ajja n'agikwata kuva ku labor ward bwe banyonya bwakubira ab'ebweru n'atawummula. Kakati waliwo bano bannaffe balongoosezza. Ate bamusongosaako kitundu. Avaayo ng'ayogera. N'awulira mulamu nnyo. Baba nange ndi mulamu nzadde akaana akalenzi mubadde musaaga byonna n'abyogerera awo. N'atawummula. Kaakati owayita ebbanga omukyalo oyo n'atandika okulumizibwa kaŋŋamba omutwe. Ne gumuluma nga nammwe kye mwali mulina okukola mwakigezaako ne kitakolebwa essaawa eyo. Obudaabuda kale abakyala mbakubiriza. Bw'oba ozadde weewaakadde. Ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano bakulu nnyo ng'oli mulamu, naye nga toli mulamu si bakulu. Abantu bano bawa obudde bwabwe. Nsanyukira nnyo abakyala abagamba nze olunaku olusooka siyita bantu, n'abeera ye na mwana. Muba muli awo owa New Vision najja n'ekimuli, muba muli awo ekabula soke najja onale, buli omu n'aleeta ebirabo mukyala enkoko yo bagikwatidde wali kubu. Ate buli omu ayagala atuuka wali omulwadde ayogereko naye asitule n'omwana. Kati nze mpuliriza abakyala abazadde, omwana ono talina basirikale bamala kwekuuma ffenna. Teyeerwanako. Omwana ajje bw'oba ozze mu ddwaliro ne bagamba temusitula mwana, bambi tetukikola mu mutima mubi, tukikola kutaasa mwana okubanga effects z'okukwatirira omwana zijja oluvannyuma mu nnaku nga 6, ate ezimu ze zitwala abaana abo ne bafa. Kati okuwummula, omukyala awummule yeebake n'otulo okubanga ke kaseera kokka ke tufuna okuwummula. Oluvannyuma ng'abantu bano abakujjanjaba bakendedde otandika okwesitulira omwana, okumweddizaawo, okwekyusiza engoye. Kale bw'oba tewawummula, ekiseera ekyo mmwe abazaddeko mukimanyi nti tokifuna. Okuyonsa omwana konna kubudaabuda okuyigiriza omukyala, baba bakuyigiriza okuyonsa omwana ng'oli eri n'olubuto. Naye ebiseera ebisinga ogenda otuuka okuzaala ng'ebintu bizibu.
luli byali bya theory nga bagakwata omwana bwoti kyangu nnyo naye kati bagamba situla olina ekiwundu olubuto olukuluma ekyoka kikuluma ebbeere ligeze ate oba wakamuyonsa omugongo gukuluma tobitegeera omusawo nagamba tuula bulungi situla bwoti kati nako kubudaabudde era tukukola ntuyigiriza omukyala oyonsa otya waliwo okubudaabudde okwokulya abakyala bano ababadde olubuto nga bazuuka n'ekiro ne balya bafuna obuzibu nga tubalongoosezza tukugamba teri kulya mmere olunaku olusooka naye ate kigenda kirongoosebwa kuba luli twamalanga ennaku bamusanvu okulya ebiseera ebikadde omulongoosa alya lunaku lwakusatu naye ennaku ze twakirongoosaamu wovaayo mu kulongoosebwa amasanyalaze ne gagenda nga tutandika okunywa kacyayi buli luvannyuma lw'essaawa 2 ate kyayi si busera si buugi bweru kyayi omukalu si mata kwe tutandikira ne tugenda nga tugraduatinga tuprogressinga paka bwe tuli emmere waliwo okubudaabuda okulala okw'omwana kubanga tetwerabira omwana ono kyekirabo mukama kyatuwadde era ekyatuleese mu leba woodi kati omwana ono tugenda ne tumwerabira ne tumuteeka eri mu katanda yekka okwo si kubudaabuda bwe tumala nga tukuza abaana ng'owoza abaana tebannambula tebankeberako gwe wafaayo waliwo okuba okubondinga n'abaana bamanye nti gwe muzadde abalala olutuuka ewaka ne bagamba omwana wa mukozi mumuteera eri ekisenge kye omukozi ajja sulangayo kubudaabuda okwo kutandikira ku lubuto naye ne mu ddwaliro tukwencouraginga tetukyalina nnyo butanda bw'abaana singa mukigenderedde kubanga obutanda obwo twerabiranga abaana eri omuyonseza tomugjeemu mpewo omutadde eri tugenda okujja okukebera muzadde oli otya ndi bulungi bebi aliwa wuuli ogenda okukebera ku mwana nga yagenze dda kaakati okubudaabuda okulala kwe tuencouraging ennaku zo weebake n'omwana wa katanda k'eddwaliro katono naye kamala 6x6 tekola mu ddwaliro kubanga tewa mwana bugumu omwana yeebaka ku kifuba kya maama oba ku ky'omujjanjabi maama waba taliiwo oba alabirira omwana n'afuna ebbugumu kuba ffe tuba tulina ebbugumu lye tumwongera okusobola okukuma ebbugumu ero so omwana abudaabudibwa ku bbugumu kuyonka n'okujjanjaba ekirira ekyo kyekiwundu kyokka omwana kyatera okubeera nakyo naye ate lyekkubo ly'obulwadde bwonna ku mwana ng'oggyeko nti bw'atayonka alwala bw'otamubika kimala alwala n'afuna obizibu naye nekkundi eryo lyetaaga okujjanjabibwa okunaazibwa okulongoosebwa omwambazi otya nappi oba dayipa asobole okubeera nga tafuna bizibu tulina okubudaabuda okulala kwa kugemesa mwana abaana bonna bwe bazaalibwa bagemebwa nga tebanaana kuva mu ddwaliro olw'ensonga okugema kutangira ndwadde tuba tugema omwana tutangire endwadde ezisobola okuvaayo neziviirako omwana waffe okulwala okugongobala oba okufa tulina n'okubudaabuda okulala okw'obulumi omukyala azadde teyandirumiddwa omulembe gw'okuwoza nti obulumi bulina okubeerawo bugenda so omukyala bw'azaala tubeera tumubuuza obulumi gye buli era tukuwa obujjanjabi bw'obulumi n'okutangira endwadde endala zezo antibiotics zetubawa naye ebirala tujjanjaba omukyala nga tukebera ebintu byanjawulo nnyo okwewala kyetwandise danger signs okukebera okwo omusawo okwetalako siga nti alina kyakwagalako kukukeberako kulaba nti wabaawo ekijja ekiyinza okutwala obulamu bw'omwana tukitangire n'ebirala bingi nnyo nnyabwe tutasobola kumalira neyanziza nnyo okumpuliriza okutwaniriza wano ku studio zammwe abakyala women's day nze ndeko obubaka nti tweyagale nnyo abakyala kubanga omukyala oba teweeyagala tusobola kwagala munno mulala yenna akuli kumpi tuleme kwemalamu nnyo okuwa okwagala kwaffe abalala ate ffe netwerabira n'ekirala twagale abaana baffe ekirabo katonda kyabakuwadde mwana kubanga ffe abakola mu malwaliro tumanyi n'aba banoonya nga tebabakola ki so bw'osalawo okwetikka olubuto twala obuvunaanyizibwa bw'okwagala abaana bo n'obbalabirira mwebale nnyo mwebalire eddala naye era mutukyalire gye tuli ku women's hospital tuli redo baweereza obulungi mujje mutwebuuzeeko mutulabe tubayambe naffe nammwe mutuyambe tweyanziza nnyo okutuuliriza n'otulaba ababadde wamu naffe twesiimye nnyo okuba nti twogeddeko gye muli newankubadde nga twogeredde akaseera katono tulina bingi nnyo bye twandyagadde okwogera nammwe nga musawo bw'agambye omukyala eyeeyagala nga ye
abeera n'essanyu awaka n'abaana baba basanyufu wamu n'omwami nti gwe bwe weekyawaggwe ng'omuntu n'abakulinaanye bonna oba obakyaye n'aboonaasikolako eri ku ddwaliro ne boonaasanga abasawo ne be banaakolako ebirungi oba tojja bisiima naye gwe bwewesooka ne weeyagala ne wekkiririzaamu weewaawo buli kimu kitambula nga kiri weewaawo tusanyuse nnyo okubeera wamu nammwe tubalinze mu ddwaliro lyaffe ku Women's Hospital tujja kubasanyukira okutabagana wamu nammwe bonna we munajjira kale seebulanyabo neyanziza nnyo webale nnyo nnyabo webalire ddala ne ttiimu yonna tweyanziza nnyo okutwaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala nze njagala okutuusa obubaka eri abakyala bonna mu Uganda mu nsi yonna nti bannange tugende nga mu malwaliro nga twakafuna embuto batulabirire batubudeebude buli kimu kijagenda bulungi ate twagale nnyo embuto zaffe bannayo oli ne bwaba yakudduseeko taata w'olubuto yagala omwana wo tokuba lubuto bikonde kuba abaana bano babeera batuwulira right from nga bali mu lubuto babeera babiwulira byonna byonna byetwogera byetuyomba kale twagale nnyo abaana baffe na buli omu ali okumpi naffe tujja kumuwuliriramu emirembe talekeka abaami mujjumbire okujja mu malwaliro netuwerekerangako nga tuzze okuzaala nze omu kubalwanyise kuba actually aba promoting abaami okubeera nabo mu Labour Ward nkyagala nnyo era njagala nnyo abaami abawerekera abakyala baabwe tubakkiriza mujje tuzaala abaana baffe nga tuli wamu nammwe. Okay, ensonga z'abakyala bano muziwulidde bulungi era ndowooza tujja kubazza olulala kubanga ebintu bya nakazadde biwanvu binene bajabudde bujabuzi olw'ekiseera ekitono kye tuyina naye nga basobola okuba nga balina bingi ate bakugambye webali wali emulago gendayo ku ddwaliro eryo Mulago Specialized Women Hospital awaawo geeti ya Mulago omupya eri wano ate waneno opposite era ekikuba bw'obuuza abaabakulaga bagambye ekyenjawulo osasulayo akasente ate nga balina grade zonna owakatono naddako eyewulira nga gwe rumyo ojagala VIP mwenna babakolako tugendagenda mu maaso awo ekiruhuro batuusaako ebijaguzo by'olunaku lw'abakyala era bukedde nabbe bibawa mu bujjuvu mbadde Diana Nalo Nkuma nkoze ne Josephine saako omulongo Flexi Kato n'abalala ttiimu nnene tubaagaliza olunaku olungi n'ebijaguzo by'olunaku lwaffe ebirungi Mukama Katonda abankoomera.